Alien Skin poliisi eri mu kumuyigga ogumunoonya ye n'abakuumi be abamu. Okusinziira ku poliisi yateekinze interest mu musango gw'omwana mulenzi top dancer eyafudde. Nera ng'ono akusinza akatambi akasembyeyo nange ke nakuzannyidde wano eno ng'ategeeza nti oyo aliko ng'omukyotala ku ggaali ya Alien Skin mbu ye yamuyisaamu eggaali. Obutambi nga mwana mulenzi ono ali affiliated ku Alien Skin oba Fangun Forest, akamu keekondooza gwe mulundi ogwali gusoose okubeera ng'agendayo yeeyanjula abagamba owaaye nsobola okukola kino, omwana ng'atambuza eddookoli bw'ati, eddookoli ng'aligira bw'ati, ne litambula eddookoli ne lidda eno, eddookoli ne lidda eno, ng'ayigira bw'ati olubuto n'asigaza magumba. So abadde dansa, poliisi evuddeyo okugamba muno yateekinze interest mu musango gw'ono omwana n'era ng'egamba eri ku muyiggo oguyiga Alien Skin n'abakuumi be olw'effujjo lye batuusako nno omwana okubeera nga bamukuba, on top of that ekyamuviiriddeko okubeera ng'afa. Naye poliisi oli ku muyiggo omuntu gye mmanyi gy'abeera. Ku Fangun omukulu oyo tava, by the way Alien Skin si ye muntu atambula, avaawo agenda kukola n'addawo ku Fangun Forest. Naye olunaku oluba nga si lwakola atiisi ebintu bye byonna abikolerawo ku Fangun. Yes, abikolerawo atiisi n'agamba olunaku olwaleero kanfumbe, olunaku olwaleero kampite ba Ghetto Kids mbasala enviiri, olunaku ng'ali awo agenda okuvaawo ng'omanya agenze kalimu, ngenzeko olw'okuyimba. Kati poliisi mwe abatamanyi ku Fangun Forest e Makindye nga nange SMX mmanyiyo. Eguba nga gwe muyiggo nze kankugambe gyali ali wali eri e Makindye ku Fangun bayitayo batyo oba mu Kizungu. Mu Kizungu bayita nnyinza obeera nga simanyi. Eyo gyali ku Fangun Forest abeerawo nnyo. By the way Alien Skin tatambula kuzungazunga ebyo. Avaawo agenda kukola. Ayagala ekifo kye, ayagala Fangun Forest, avaawo agenda kukola. Naye abeera tagenda kukola, abeerawo olunaku lulamba ate n'akuba ne zi live okulaga mbu nze wendi ku kitebe kati gwanjagala jangu onnumbe wano. Nakutuusaako ebinaddirira naye wano ku SMX Media kankusaba subscribinge on notification bell tujja kuba mu missing updates naddala nga zino.